oyagala kulima mwanyi, oyagala kulima bitooke, kyonna kyoyagala okulima agro animal ejja kuyambako okukirima. Bakuwe amagezi ku ddagala kiri olina okukozesa, bakuwe eddagala ligenda okuttira kiwotokwa, endwadde z'ebitooke, endwadde z'emmwanyi, bagenda kuyambako okuziifuwa mu ng'ombe. Kampuni bagita agro animal. Essimu yaabwe eyitawaawo wansi bagenda gikuyisizaawo n'ebifaananyi ogenda kuba obiraba. Kampuni ejja kuba ekuyambako ofune mu mulimu guno ogw'obulimi n'obulunzi. Gwali ebweru w'eggwanga olina ennimiro kuno ku Uganda, bakubira essimu bajja kuyitayo bakulambulire ennimiro yo, ate gwe ali wano bajja kuguza eddagala bakuwe n'amagezi ag'obulimi. Kampuni bagita agro and more. Ennamba z'essimu ezo ziyitawo, bakubire beesigwa bulungi nnyo, bamanyi balimisa balungi, bamanyi buli kika kya kirime, bamanyi buli kika kya ddagala erigenda okuyambako okutta ebiwuka ebitawaanya ebirime. Basangibwa Kamengo, ojja kubasanga Egomba, ne mu Uganda yonna balinamu amatabi. Bakubireko kampuni bagita agro and more. It's a fresh new week. Tewali kirala kye twagaliza okuleka ebirungi ebyereere. Kama kikubalire yonna byogenda okuba nga okola this week. Wiki yansasagge. Kyoba omanya. Wiki erimu meeting y'abasuubuzi ne president gwogimanyi. Mama ningamba ate twali tunatuuka mu kalulu. Wiki erimu meeting y'abasuubuzi ne president yankya. So we wish them all the best. Bawuliziganye. President Museveni ne baboyi bo bwe mukulembera eggwanga lino mwagala misolo. Naye ne bano nabo beetaaga okukola business zaabwe zisigale nga zifloatinga. Abasuubuzi bateerabira. Amateeka gano gabagibwa. Annaye neno n'obulimba buli mu ggwanga. Naye nawulira President Mbuguno omusolo yali tagumanyiiko. Mbwe nenkola enkola yali tagimanyiiko kale ya ifreeze. Butamanyi ne byatuukayo. President Can Museveni, something just go out? President Museveni ebintu bibiri byenkakasa nti abimanyi. Byo nga mbikakasa. Ekisooka ye intelligence y'eggwanga lino. Tebakulimba nti waliwo ekigenda mu maaso nga kyekuusiza ku security issue nga takimanyi. Ngine example gintera okuwa abantu, tolaba ne botandikawo church ne bamu abantu basatu. President Museveni agimanya nga wakayita ennaku ne bwe ziba bbiri abagimanyi n'ebye babuulira ababimanyi. Era kasita enjiri etandika okuweta neva mu Yesu alokolera awonya. Netandika awo ka Daudi ne kakuba Goliath n'afa. Nga baga kati yatandise Daudi ng'akuba Goliath. Kati so intelligence ekyokubiri emisolo gy'eggwanga najagitegeera nnyo. So byonna bigenda mu maaso. Kyemanyi ndowooza olumu ekifeiringa oba olumu president kale kiyinza naye olumu kyatamanya is bagufunya atya kimanyi but omanyi bingi nnyo ebintu ebigenda mu ggwanga wano mu maaso nga waliwo wano president kyeyateesa n'abantu baliwa bano bakola nabo. Bano tuvudde wano wa president okutuuka eno gye kirina okugenda. Ebintu nebijja nga bitabukirawo makkati awo. Okitegeera? No, I 100% agree. Africa nkuulyeyo enkola ya intelligence ekola bweti. Bw'owa hafi omulimu nga ye Secretary General Dr. Kwefu Chano. Wane ebbali wabaawo for example Saimo ng'ali bbali wano ye mumyuka we. Ne wabaawo n'omukawala akatambuza empapula oba office assistant, abo basatu okimanyi nti balipotinga mu bantu banjawulo. Do you know why I'm saying that? Is waliwo engeri gye bakwatamu abantu n'ogamba ddala ddala. Ffe lwakuba tutera kugamba government, but also government erina agikulira. Obuga, does the president know about this? Okitegeera. Engeri gye bayisaamu abantu mbi nnyo nga olaba engeri gye bakolekitingamu emisolo. Ye president awa ekiragiro kimu. Meeting bwe zituula eza URA amugamba twali tusuubira kuŋŋanya ssente bwe ziti, ssente zitulemye okuweza. Ababuuza lwaki zibalemye okuweza. You go out there and collect taxes. Government egenda kubeera nga tetulina misolo. Mu mbeera yonna mukuŋŋanya emisolo. Kati bani bajja ne ba-implement. Kati bo bajja ne bagamba kakati. Kama mbaya ni mbaya misolo gijja buje. Kiva ku kigambo kye.
nti emisolo omanyi abasuubuzi bwe tugendayo batugoba omanyi abasuubuzi bwe tugendayo kyova olaba URA ekolagalira wamu n'ebitongole ebyokwerinda nti president abagamba mu mbeera yonna so kati byonna ababimanyi n'amawulire agalaba nabasanga lwali lwakuna nabasanga ekibuli basaba license ne balina ow'amagye like bannange wano wetwatuuka so kaakati tuwuliziganye emisolo girina okuweebwa ekyo ffenna tukkaanya n'ekisinga obukulu accountability yaagyo kyakubiri. That is the biggest issue. Abannayuganda singa omusolo baguwa ne balaba ddala kye gukola I doubt singa aliwo omuntu agaana oguwa ebintu bibiri ebiyinza okusikiriza omuntu okuwa omusolo ekisooka accountability kyakubiri omusolo tegulina kukunyigiriza gulina kubeera nti omusolo gw'owaayo naawe olabira ddala nti ebyaddala sente nzikola era omusolo kati bwe baba baŋŋamba nti mpeeyo miliyoni 10 ddala miliyoni 10 bwenziwaayo bizinesi yange esigala ekola ki esigala etambula nga buli kimu kiri mu mateeka sikuba nti eno waliyo guno ogufubutuka eno waliyo ogufubutuka eno waliyo ogukuva mu mbirizi waliwo oguva wansi ogenda omayiza nga bizinesi erina kusinkinga so singa gusigala nga tuli tufulootinga ne tuba nti nekyemanyiiko ekyo waliwo ng'omuntu some amount of money bw'oba toziweza at the end of the year nga tositowa musolo naye bino ebyaffe tebisosola omwana afubutuka eri bagamba omwana afubutuka bufubutusa eri n'agamba okusinziira bwenkulabye bwe nti ojja kuwa bweziki asuubuzi abo n'akeera ku makya n'akunnyonnyola owulira ennaku n'ogamba boyi bisima byerere bye tubaagaliza naye embeera sinungi naye mu nsonga za accountability awo dda wennyini we walemesa abasuubuzi okuwa emisolo awo. Anyway, moving forward, Karuma Bridge yaggaddwa okusinziira ku UNRA newe ebbanga eriwera omanyi waliwo ebintu ebimu bye twogera abantu abasinga ne batuneeminga okubeera aba opposition leaning abamu ne batugamba tunoonya kaadi abalala ne batugamba biki ebitala bye batera otugamba nti Bobi Wine is our weakness mwagala nnyo kati bulimu ebintu byotunuulira nga you do not have to be an opposition leader olina kubeeramu just magezi ng'olina kubeeramu magezi olutindo lw'ekaluma olwo bwe mbadde ndusomako bintu bingi bye neewuunyiza omanyi nze I've never gone that side Northern Uganda sigendangayo naye abantu abasinga okugendayo Kaluma Bridge is a song bw'oba ogoberera nnyo Uganda nga bw'olaba nti olutindo lw'ejjinja is a song bakwata side eyo kakati mu Uganda bwefuna independence mu 1962 waggulu wali abantu abaali balima pamba kakati ne bazimba olutindo olwo okusobola okusobozesa ntambula ya pamba kuva waggulu eyo okukkirira eno wansi mu Maserengeta 1963 okuva 1963 go calculate nze mugibadde emyaka emeka emyaka 61 nga lwe lutindo lwe tukyakozesa ku myaka egyo 61 up to now nga wakyaliwo olwo lutindo lwe tukyakozesa lwali ate nga lwalinga olwali just provision bateeka buteesi kuyambako ebiseera bye baluzimbira emmotoka zaali ntono abantu nga batono tekinologi nga mutono n'emisolo gisolozebwa nga mitono ontegedde ne tujja ku myaka egyo 61 gavumenti esinze okulwawo ennyo yene eriko so for the last kuba iyo yakagenda emyaka 3 guno gwa 35 bw'otoolako bali ba president abaze bagabana oyinza obbasaasira n'emisolo gye baali basolooza oyinza obbasaasira n'ebbanga lye baafugira n'obuyambi bwe baali bafuna okuva mu mawanga g'ebweru plus omusolo ogwali guva wano oyinza obbasaasira then akazito n'okateeka kwona aliko nti tubeera tutya nga sebo olutindo olugatta southern to northern luli lumu for the last 61 years nga luyina ebizibu byalwo apparently omaye waliwo ebintu byeweewuunya nti ebizibu bino babidetectinga 15 years ago nti olutindo luyina ebizibu ne watabawo kikolebwa ne bagenda mu assessment ne bezzeeno ne bezzeeri ne bezzeeno meanwhile abajapani bamala okukola olutindo luli olw'ejjinja ne bagamba ne luli mu lutuwe tulukole
so basically bali awo tuli mu million 10 eza dola ze balina okunoonya balufunding basobola okukola olutindo olwo so kakati omuntu alina kwetolola kati ayite simanya masindi simanya ayite mu mankishoni n'ebiringa ebyo kakati ekyo tekikwetagisa kuba opposition kutandika questioning naye ddala sente zetuwa ng'emisolo kikiri kyogambye kikati omuntu alina okuwa omusolo ng'ava side zeeyo mu mambuka omuntu adiringa kubola oluguudo lwetugatta ggulu paka Southern Sudan n'ebiringa ebyo tugatta ku border tutuuka tutyawo nti basics nti tuyina ebintu bingi nnyo ebikolebwa nga ffenna bwe tubitunulira tebyandityaze kugenda mu ssente nabadde nsoma ku budget ya administration akutufuba okuva ku president paka wansi budget is so huge so ebyo bwe tubyogera towetaaga kubeera omuwagizi wa Bobi Wine wa Besigye muwagizi kabere we NRM olina kubeera muna Uganda there is a guy wampereza message nga ekifaananyi kyo oli naba Piero yo then ompeza message n'ongamba oyagala nnyo bye tukola do tusobola okuba nga wagambye statement yabadde nti tusobola okuba nga tugwamu tulina different political lineage na twesigama mu njawulo naye oyagala nnyo bye twogera kitegeeza okubyagala okkiriziganya nabyo because ffe bye twogera si bya opposition si bya government naye gwe kuba mwakafaananyi nga muyina olutindo emyaka 60 kino kye twogerako is a basic nti tulina okuba nakyo si dakizale nti omuntu waliwo ebintu by'otulina n'ogamba mbeera ntya naye ngattemu okumala emyaka 10 olaba kubeera bubezi nangattemu okumala emyezi 4 oddaawo n'ogamba kakati olunaku welukyengatta eno nga eyingiddemu amazzi ng'ate nina bizinesi gyenyina okutambuza so bintu bye twogerako nti gavumenti eno ebintu ebisinza okugikuba ebisinza okugirabisa sinaba opposition yerabisayo ebintu byolabirako n'ogamba nti tulina oluguudo olumu okuva olutugatta ku boda ya Tanzania boda ya Tanzania eri so bize nti ebintu ebisinga birina okuyita Kenya bwe biba tebiyise Kenya byetoola ne biyita Rwanda Tanzania ogenda okumaliza nga tulina oluguudo olumu lw'e Masaka kolansi ali ludda wa kolansi alindooza kutandikira Masaka paka Kampala bwetoola okukoona wali okuva Masaka paka Tanzania olwafuuka luyimba batugamba bagenda kutandika okukola ndudde okuyitayo kumanya oba batandika oba tebannatandika naye border yetusupplyinga because we are a landlocked country kakati enguudo ezigenda ku border they are the vessels blood vessels omusaayi gwaffe bwe gutambudde ogw'ebyenfuna kati bwe mutuukanga omusuwa ogubajja e Kenya gwabomoka omusuwa ogubajja ogumanyi ogw'e Tanzania gwabomoka ye mutukula tu Masaka tu Kampala then Jinja tu boda ebagita ye boda y'Ebusia bw'otuna oluguudo lw'Ejjinja baluyita mu Lulaba lulimu ebigundi zigizaga n'ebiringa ebyo kati novaawo kati ne tugatta wano ku Southern Sudan DRC Congo lwe luguudo ndooza myaka 10 egisembyeyo lubadde luwaniridde nnyo ebyenfuna byaffe olw'ensonga nti abantu bangi abatandika okukolera e Sudaani biri ndooza yali olutalo olwo biri gumu abasudaani batandika okujja ennyo wano yali ndooza 2 gumu abantu batandika okugenda ne bafuna emirimu e Sudaani basically ne lutuwewulako ku unemployment levels abantu bangi abalumba e Sudaani awo then n'abayina ebintu ebyo bye batunda amagi matooke tomanya e Sudan ze natulako lumu ngamba what does Sudan produce for itself? Zero. N'ekibiriti kiva wano. So kati awo government kati eyo na business efudde ngame n'ekibiriti buli kimu bakitiko okuva wano. So kakati batuwadde emyezi 3 si kulukola kuluddaabiriza. So kakati ebintu bwe bitubo bitunuulira versus expenditure. Otunula n'okwata ku mutwe ogamba kati gwe ayina RDC ng'oyina deputy RDC ng'oyina n'assistant RDC ng'oyina ministries ezo zonna ng'oyina expenditure ezinga bwe muziwulira bye tutunuulira n'ogamba nti fine nsobola okuba nga opposition sirina kyenjagaza
nandyagadde okutandika okwogerera ekibiina ekiri mu buyinza naye ebyo mbitunuulira omuntu ali waggulu eyo bwampulira ngamba gavumenti oye waliwo abatugamba nti gavumenti byekozeeko byo nga temubyogera osobola okuba example ina gwe nagiwa nemuga osobola okuba n'enkokoyo n'ogirundira emyaka 3 nekuwaayo ejjirimu ekyo odda ku lubalaza n'ogamba ssebo ne bannyabo nze Nabbanja Finzi zobba w'amawulire ag'essanyu enkoko yange gye nnundidde emyaka 3 yamaze n'ebiikayo ejjirimu. Can you even say that? No. Tusobola because banna abayina enkoko zibiika oluvannyuma zibadde kya bulijjo. So lwetabiise lwekikola amawulire naye okubiika tekikola amawulire. So obutonotono buno obukoleddwa ate nga nawo bukoleddwa at an exorbitant amount of money. Luno oluguudo lwe batera okuba eriyo short luno olwaffe olw'express n'ebiringa ebyo. You go and look for how much it costed. Ezimu ku nguudo ezisinga okuba expensive. Naye bw'olutunuulira nalwo lwennyini awamu amataala bakagassaako busa luno olwa Naamweze then bw'ova ku mataala n'ogenda ku bizibu bingi nnyo ssente tuwewola neewole baali balina n'okututeerako ekiddo tube nga tusasulayo 15,000. So bw'obitunuulira nga nabyo we appreciate naye in the last 40 years abakozesa express basasula. So basically ogenda okumalirizanga ebyokwogerako olina kubanga gwomusasule for PR gwolina okubyogerako. Ne kati ffe abakolanga bannamawulire we are not marketeers, we are of the opposition, we are not marketeers of the twogera bintu nga bw'obiraba. Otyamu n'ogamba nti bannange where are we heading? Nti kakati border 2 ziri cut off. Wano Masaka Road akyaliyo cut off. Omanyi waliwo bakiyita batya? Omanyi nti North Korea ne South Korea azipannawo bakyali mu lutalo. Naye olutalo lutali lwa mundu nti etokota neweeruli. Kakati n'oluguudo lw'e Masaka essaawa zino nze ndubalanga still Masaka nti akyali blocked, akyali closed. Because si lwe luguudo lw'oli guaranteed nti nsimbula anytime. Katonga bwe yagwamu takolebwanga. Babijja nawe abayitawo gwe mbuliro boodabawo omulimu ogukolebwa. Batulayo eri bbali ebibaati bye tutamanyi bitalagaddi bigwamu ddi. Tetakolebwanga. So basically akyali closed but temporarily open. Kigumaza. Kakati ne bana ababomose luno lubomose tebakoze bataddewo obutesi kigiranga kitambuza obulamu. So oluguudo tweruliiwo. Kati bw'ova ku olwo kati n'oluno lwaggaddwa emyezi 3. Jinja batuyamba ne batukolera luli olwagundi olutindo olwo baalukola. Naye bw'omaliriza ebbanga ly'omala Feeder Roads ezandiyambyeko okukendeza essaawa zino omuntu okutuma emukono. Sima bwajjamu oyo yali akukutteko nze. Mukulu wange yasomesezanga abaana mwasomeranga waseeta. Nze nga bagamba ogenda obbakyalira abo. Owulira ennaku n'ogaba bannange. Siti abaana tobaagala. Naye ng'ogamba kakati basically olunaku lufu musimbula saa 2 mu 3 za kiro. Kale neeseeta oba otuuse wala Kiwanga after Coca-Cola wenyini woviirako nodde ewaffe mu kyalo. Kati nga tulina meeting ya muganda yange yagenda kukola mikolo. Naye nga mbala okugenda. Kyokka enkeera nnina okukeera ku makya kusumulula. Nga ngenda ne tubeera mu meeting. Nga sisobola kudda mu mmotoka nga tezinnawera ssaawa 4 za kiro. Ng'olina okulinda ziwere nnya. Bakanyaga banne Nabbanja leero atuwadde obudde kumbe bwoga asiina gati. Kumbe tubala ffenna nga tubeera ffenna tulina okudda e Kampala. Meeting yawedde essaawa ezo 2. Tulina okuvuga okudda e Kampala. Kazini wange omu yalina n'abaana enkya balina okusoma. Nagamba ate lwaki mbatwala mujja mutusumagirire omwo. Onywa amafuta onywa amafuta mangi. Ne tutuula. Ewaka ne balya n'ekyeggulo ne batuwaffe abagenyi paka eziwera nnyo ne tuvuga. Ne muvuga ate era n'osangawo empulunguse yajjaamu. Ewaka era twatuuka nze natuuka ewange saa 6 gwa kiro naye nga nvaawa. Nammanve. So mu bintu ebisinza okuba gavumenti eno they are the basics of life. Bino bintu byakweraga byo tubikoze. Amamotoka ag'ebbeeyi bw'ogenda ku mamotoka ga bakozi ba gavumenti ge baavuganga emirembe giri compared to mirembe gino abaleero bavuga emmotoka
ziri ezettabbu ezisalawo sure bw'ogenda mu ogirabira na muside mirror n'ogiviira nga tenaana kuteekako butiiruutiiru bw'ogenda mu ezo emmotoka basically lifestyle ya gavumenti yo eri waggulu lifestyle yaabwe engeri gye batambuzaamu obulamu ey'amaanyi compared to bali ab'emabega naye bw'ogenda mu basics of ffe be bafuga be bakulembera basikowalinze very below the average bw'ogenda mu malwaliro kuba basics tunyumya ffe kasita otukolera enguudo n'otukolera amalwaliro amaso ebyenjigiriza ne biba nga biri taratibu ogenda okumaliriza ebyemizannyo nga biri taratibu ogenda okumaliriza nalabye ekisaawe kino kye baguddewo netagibanja bennyini bagyetaaga nalabye ekisaawe ky'ennamboole Uganda kasaba alabye ku tuzzi nga kiwedde tweyanzizza ayi bami Uganda tuli bajega tetwetaaga kingi nnyo anti kakati hafi omuntu nga yasiibye enjala ku ssaawa 9 bw'omuleeterayo otumere they appreciate kuba luli why wouldn't they appreciate nga uli emipiira tubadde tugikyaliza mawanga amalala kati balaba yesuubi akali bwe bakalengerayo they need to appreciate naye nagenza okumaliriza bw'otunula ekisaawe ekyo ojja kumaliza ngiraba era bino bye bagamba nti obuwumbi 97 bwamala balimba balina okusabayo sente z'ennyongereza kusinzira ku kyennalabye balina okusabayo ku sente z'ennyongereza basically nze ekisaawe ekyo ndabanga kiri 55% complete 55% complete kuba sente omuddo sima bagujja Germany simanya luddawa bw'ogenda ku butebe bw'ogenda 55 era essaawa yonna tewewunya nga basabyeyo akasente akalala okusobola okukongerawo kino ekyaffe ekiri wano wansi kyolwakuba kiina abasuddiyi bangi waliwo jo nyina omwana gwe nasanze mu bana abalina amalu bakuwandiikira walo oyina okuba nga ogiraba TV eyo kati boy agikolako nemusanga namusanze jo twabadde wali mu mipiira gya Ismail All Access kati omanyi mwesanga nga abamawulire ne munyumyamu nagaga olwaki okyaza abantu abankuba olwaki okolaba oti kati ono yadde atidde okujja wendi ng'alina akasaati ne buga boy wajangu nze siina ttabu nangamba muganda wange nze byonna nebigenda mu maaso nze nkwagala ng'omuntu naye omulimu omukulu oguli e Kampala wano kusudiya mugagga nze ebiri mba nsudiya mugagga waliwo kasawundi akatambula ku TikTok agamba ono omuli video gino yakogera mu movies asudiya bagagga kwakola ki akati ne boy aye aboolukulu temuwulye boy wange yaŋŋambye nze muganda wange nsudiya mugagga okisegedde so ne mugamba no worries tewali buzibu so kati abasudiyi b'omugagga wano wansi yakola kino ekisaawe kya wansi bo batulaga nti ekisaawe kya ttabbu era kigenda kukyaza biki nalaba ne president yayitawo naye fete tuli omanyi time is very funny it reveals very many things fe tulinze tulabe nga wasambirwawo nga Uganda Cranes ekyalizaawo mu kisaawe ky'omugagga tulinze nga waliwo emipiira nga batugamba kiri ku mutindo kikola ki osegedde fe kye tulinze nga kitandise okukola emirimu gyakyo bino byonna ebirimu weebiri mu kibuga Kampala waliwo abalina jimu it looks good the stadium looks better than it was naye ebyakolebwa ebirina okukolebwa osegedde nti esuuti ne bweba oyo wagigula miliyoni 8 omukoto ojambala kukwanjulwa nti lwaki tayambadde kanzu anti nawe olaba esuuti ye ya bbeeyi ne cufflinks ze za bbeeyi kisigala nti ekanzu yerina okugenda mukola ki kati ekisaawe ne bwe kiba kya bbeeyi bitya nti ebirimu bya mutindo kituukagana n'omutindo gwe twetaaga kuba bwe nakiva wakyalizibwangawo national team yakyalizangawo emipiira esobola okukyalizaawo so ffe tetufa ku bbeeyi ya suuti tufa ku kyambalo nti bannaye omugole afibwa badde afuluma ku kwanjula kwe lwaki tafulumidde mu gomesi nti ati mulabako ka jini kayambadde oh my god that jean eri mu movie ya Jennifer Lopez mwete mumanyi bya eri mu katopu ako C&G yakamujidde fe tusigala tugamba yadde katopu bwokagattagatta yakaguze
emiliyoni ze 8 yabadde alina kufulumira mu Gomez ne bweba ya 10 topu nga ya miliyoni 8 Gomez esigala nga ibadde ino okukola emirimu. So tuwe tuli twongera kusabira ggwanga lino lyo lyetaaga essaala ez'amaanyi. Okay, Kale, so people were supposed to use Gulu, going West Nile, South Sudan, going to DRC Congo, waliwo diversion. Neza alole nene mwabe motoka entono babagaye musobola ayinalo bino byallo ayinalo bagambe osobola kugira ngo okozesa olutindo bagambi bagaddewo for big cars nganze mpitawo kuliri elize eritokote eriri waswa eyo big original guys. So kati fena twebereremu waliwo diversion abagenda elira abagenda those ends munonye alternative routes mubere safe akafuta kongereremu ddala ogenda guwulira guno naye kale ugina emyezi 3 tunabiwulira. Kale omwana omuna Uganda Zedmox rapper the other boy Chaliko. Oh my God. Man, we big dream, but there are people who dream of biggest. I'm telling you. What flavor za chokola chaka. Zemberano bakwana bange ne bantenda wabulokera. Nzecho. Sona nakerera wiki. Nange muline ne uli anti ndo wakitalo. Nenkera bwenti. Nonkera ne nkolaji. We dream of, you do as ochalo takalotoko. There are people who dream big. Omvubuko bamita Zedmox. Actually bina byetaaga ensonga lwaki tulina obikola bali aba Genesis bali babanoonyereza somewhere. You never know, they may land on our conversation. Omvubuka mwita Zedmox is a rapper abaddewo for some good time, mutabani wa Zamunyo muzanyi Muzubairi family. Kitegeeza omuvubuka oyo muyina kakakwate wa Kasimba omayika stokole byamaanyi wa Kasimba. So fabanga abakasimba omwana waffe mwenga abembogo muyisaawo boyi wamwe kimu bibiri ndoza kati buli wamboga azaala omwana abagamba nti omwana wataba senta mwabere Kyagulanyi obwana bw'embogo bonna obuzaaliddwa wano mu who doesn't want to tap in such a blessing Bakyagulanyi ne basentamu bali mu mbogo kati oyo naye gwe baali baatuuma edda baddamu ne bamugamba gwani nze nankabirwa Nabagulanyi namusanga wali nga Nabagulanyi nze naye simanyi nti batuuma Kyagulanyi lirina ne version y'abakyala. So kakati omuvubuka oyo yo record yagimenye dda kuba record ebaddewo ya mu Japan. Omujapani oyo bamuyita Pone. Pone ya mu 2023 ya rapingira essaawa 39. Record yeje yasangawo waliwo record yaliwo yali ya no record yasangawo ya Daniel Alcon ya sawa 39 nga ali arapinga kati ye n'ateekawo record esukka kwoyo ya sawa 48 ne dakiika 10 omujapani ebaddewo kati ono omwana waffe wa Kasimba he has his stage name anti tulina mu Zedmox naye nga mwana waffe muganda ayidira Kasimba kigumize nnyo aba muganda wa tuba ba Luganda ba Famaika tuba ba Luganda ba Baziza Bafana Walukagga ba Mathias Walukagga Aida Mugo okojjoka kumiza nnyo ati tuli bangi naye tuli bansonga ba Dr. Kwefulukuta you get banomyemu. So kakati already record yagitaddewo dda kuba kati ayingidde essaawa 5:05 nga rapinga kati bwagende essaawa 8 z'ayogerako gayo oli omujapani bwe yali agiwangula yagamba eno gye mpangudde temenyebwa teri yali gimenya naye omwana amulaze nti olowooza teyatidde. So we wish him all the best. Omujapani ndowooza tumwogere mu Lujapani ategere twagimenye. Kiona Pasi Giona nkimazeeyo kiwaddeyo biba bimpi bwe biti bajapani tebabagera biwabo yes very brief ekyo kyeŋŋambye. So Zedmox bisima byerere onyina kye nakuyizeeko nti buli muntu loota
waliwo musumba wange yaŋŋamba nga nti aim for the moon so that when you fail the moon you hit the star. Nti bw'oba loota binene nti ekinene bwe kikulema at least okuba ekikirinaanye. Because when you aim for the star bwekulema ogenda kuba ki toyina kiddirira star. So lwana nnyo okube mwezi bwe gukulema ati sono. Because me hearing him yajja kurapinga kai ngamanyi record gyagenda omenya naye nga simenya sawa meka. He was not even talking about those hours breaking that record. Yes, yagala setting a record ye. That's why yagamba yagala rapingira 86 hours. Yeah. That means mwalimu okubreaking every record n'ateekawo neeyiye. So arapingire sawa namba bweggwako n'awumulamu eddakiika 5. Eddakiika 5 ezo n'arefreshinga n'addamu n'arapinga. Option endala ebeerawo yakurapinga 4 straight hours n'owumula 20 minutes. Okitegeera. So we wish him all the best. Katulabe bw'anaamaliriza naye muganda wa. Nze namusasidde. I have a feeling agenda kuba bamutwale mu ddwaliro. Obulago buno ndabanga atali I don't know. Otuloba bwe tujja atukola atya? Aye teri kwebaka. Teri kwebaka. Ne baboyiwa bamuwadde vibe. Ntwala njagala kukolima. Njagala kukolima. Leero naze kukolima. Kakati bano balikiraba. Ye bannange. Biki ebyo. Embeera eno. Abaana bayise otya bwete. Gwatannamanya. Elite High School. Is it a high school? Liri awo Ntebe Road awo. Yabadde ne prom party over the weekend and yo. Hey! Kibi nnyo. Era nsanyuse nnyo ministry y'ebyenjigiriza bwe biyingiddemu. Bannange bagagga bannange mwalaze sense. You showed money. Si bagagga banno abaana babagagga kuba bagagga bakitaabwe beekwese situbamanyi. Bataata baabwe simanyi lwaki bulijjo. Abaana bano bajjidde mu mmotoka ezaalagirwa. On top of that, omu ku bo najjira mu helicopter ne prom queen we oba date we ne bayingirawo ku party. Naye omugambo gwatoko musongo abanaku ku kyalo kuno. Temutuvuma. Abanaku bane. Temutuvuma we have our reasons. Bannanga abanaku mwana omwe. We have our reasons. Ono kyamulaba musana. Okyamulaba bulungi. Nga kwe tutadde ne ministry y'ebyenjigiriza eyagambye egenda nnoonyereza ku nsonga eno. Omukulu wa higher education Kristo Omuyinga yagambye bagenda nnoonyereza ku nsonga ezo. Bano abaana parents are promoting a corrupt generation coming soon. Kyalimba. Kire kale kireeta corruption naye tekyalivudde mu muntu wa government because abasinza otubba mu government muno bazadde baabwe tebabapangisizaako ku mamotoka ako tebabapangisiza ku nnyonyi. So takigamba nene kyavumiridde mbu promoting immorality, boys pairing with girls at school. Ekyo nakyo sikkaanya nti omwana omanyi mu buto wazannya ku byaba mama. Mateeka nze nga nafumba tokotoko. One, ekyayimorality nyinza obutakkiriziganya nakyo. In this day and era nga tuli mu mbeera y'abaana okuba nti batwonoonekako. We need to promote a union between boys and girls. We need to promote it. Era kyekintu kimu kye nasinza osanyukira nti at least obwedde olabanga omulenzi bamupeyalinze n'omwana ow'obuwala and emyaka gye balimu senior 6 I think muba mutandise feelings ziba zize muba mwetaga guidance. You're attracted. So kakati that one I have no problem. Kyobula abazadde byaba mama tebatukubanga okujjako mulimu ebikawulu ebyalinga bigenda nebisukkawo extra mile. Naye babasanga nga mufumba tokotoko like they were trying to impart a family idea in you. Nti ewaka walina okubaawo maama wabeerawo taata nze nabeeranga nnyo omwana. Nze nabeeranga maama. I know. Nga ne kataata kabeerawo awo. nga se bwe mumala ombuno mumaze okulya mbuno nga bamama bagenda beebaka naye nga nabo tebamanyi kiddako bamalira okwebaka. So kakati family idea eyo never. Speaking of which, did you see Zari's video nga yogera ne batabani be? No. Yabagambye, I never see your girls. Yalina akaana kakali akatone Diamond. I think it was his birthday nga kakulidde ddala. Nagamba, and now I need a girlfriend. You boys go out there, I need you to go on dates, I need to see your girlfriends. Kati akamne kalopa munne wako ne kagamba, he has a date. Thank you for telling me.
it was really beautiful how yagala banaye bafune ba girlfriends because now they are grown ups bukuze obulenzi buvubuka bukuze okubeerawo ng'omwana we ali mu 20s tola bakiddako as a parent you must be worried mweno day and era yeah kabere mwana wa buwala tobulaba abazadde bedda waliwo ebintu mune abazadde bedda bye baakolanga nga biri indirect gomanyi nti omwana omuwala bamutuma nnyo batandika omutuma olw'eggulo nga ani nabanja genda ku dduuka ondeetere kino ayagala obeere nnyo ku kkubo kkubaawe bakutuma ku luzizi okisegeera kati bano abato bye babakugira eno wansi gwe omukulu bakugamba era bagande enebo kikusiibye waka kyekyaki yambala otambulemuko so they are preparing baagala bakwaneko so ekyo I have no issue with it abaana balina senior 6 mulina otandika okubamanyiza bintu ng'era bano abato kyobulaba bwe wabbanga ettooke waka n'olireeta kuba bye twafumbanga mu tokotoko ng'obba ttooke waka omunabbayo akatungulu ne mukola that family idea I love that then too nze issue yange yokka weeri is the extravagance the extravagance ati eyingiridde ekosezzaaki afi buli lwokeera ku makya nga buli kyoyagala okifunya at this tender omanyi ekyonoona abaana b'abazungu ono mwana wa Will Smith because they don't have a purpose in life they don't have goals in life oisegedde tyakeera ku makya nga buli kyeyeegomba weekiri gwe negomanyi at senior 6 bazadde bo nga bakupangisiza ennyonyi then in life kati what is there to admire in life gomanyi okukeera ku makyanga omwana oyo alina access nalabye Tesla n'engamba bannange mu bulamu kyovulaba yeri ade tunanga ekyennyanja waliwo akamotoka akabaddeawo emabega kasa kati gwogimanyi eyo Tesla obulamu bw'ensi eno kale katono baana b'abaani abo kati ekyo ekibuuzo we tudda tusokere wano ku extravagance bazadde be basobole okumanya ti enkoko ekigibiisa amagi amangi kugijjako geba yabiise dda esobole okulaba nti erina amagi matono otherwise bw'ogagiwa gonna n'ogiwa amagi gaayo 10 tefuna agi kubiika malala bw'ebiika n'osangayo 3 ng'ojjayo 2 nti however much ebintu ebisinga you can afford as a happy n'ebintu ebimu life emwe olina okulinnyamu ku kyawakati omwana n'omulaga nti olina okuyaayaana fena ebimu ku byatushepinga kugamba akati bw'otosome tojja kugula mmotoka bw'otosome tojja kulinnya ku nnyonyi bw'otosome tojja kubeera kino kakati abaana babagagga lwaki tebaakulemberanga mu bibiina academical abasinga baakolanga bubi nti buli kyeffe kye baatugambanga nti bw'otosome tojja kubeera kino nga bo bakirina kati agenda okumalizanga mu life tayina that kuyaayaana n'okukola kubatawaanya nti bw'ajja ku mulimu bw'omugamba nti keera ku ssaawa 12 olina kuzuuka ssaawa 10 bw'akubamu akafaananyi n'agamba akati bwenkeera nkole ki bwenkeera ngule emmotoka olwedde njirina ku graduation gye bampadde ng'ekirabo benzi gye bampadde ng'ekirabo kubanga omuzadde asobola okupangisiza omwana w'ennyonyi kitegeeza asobola okumuwa ekirabo ku graduation asobola okumuwa ekirabo emmotoka so olina okulekawo room for okuyaayaana then too corruption at a certain percentage wa wenzikiriziganya nakyo nti omwana ono singa alituuka mu bukulu nga obulamu buno bwakuliddemu ajja kunoonya omulimu nga gusobola okusustaininga that lifestyle kyokka jjukira emirimu gyaffe omwana alina kutandikira kukola ku 60,000 80,000 kakadde oluusi nga atandika nga yintaani okitegedde okyatufuna bulungi oluusi ng'atandika nga yintaani kakati oyo omwana amaliriza mu lifestyle bwetyo bw'amala koosi ye bw'omuleeta nga yintaani alina life gy'abaddemu gw'omugamba yintaani n'emmere egyegulire yintaani simanya kulaba otyo ogenda okumaliriza nga agamba okubeera yintaani mu bulamu bwe buti abadde waka nsinga kati tabeera na zeal etandika because already byalina okutandikako yabitandika dda then finally ayagala omulimu ogusustaining obulamu obwo kuba kati ali mu video bwetyo tujja banoonyako 10 years later ng'obulamu buli butya ajja kuswala nnyo okumusanga 10 years later
nga tali mu bulamu bwe butyo ekivaamu ng'atandika kupalapalanya ku mulimu asobole okusustaininga obulamu obwo ng'atunda bintu bya kitaawe ogenda okumaliriza nga be baana bali mu butabika because lifestyle eri high essaawa yonna buno obulamu bukyuka bagiwanise nnyo taatawo ebintu bikyuka ne byekwatamu ng'obulamu bubadde bwe butyo so tetugamba nti abaana mubanyigirize nnyo ekisusse bw'oba oyina muweeko naye si ekisusse at a certain time nze bwe waliwo emigaati kati njigula lwa lumu olina okumulaga nti omanyi at a certain point okera ku makya tewali mugaati nga balina okufumba breakfast ne bafumba wakatogo at a certain time basobola okukubira taata ne bamugamba taata tetulina kyakunywera ku kyayi nobagamba no leero obulamu bwakalubyemukko naye kasa mujja kulya break anti mumugambe breakfast lunch bajanguyo gifumba kati munywe kyayi muzanye osegera sinti toyina amuza amugati naye bwero zina naye oyagala mulaga nti life si buli bwokera ku machapa sibe bali mu holiday tolugula firiji buli kimunga mu ekiri so gwo mwana wo kyobula abaana bolwawo okufa batandika ogamuze yona ndaluddewo okufa wettaka lino twali tunze fene tu continuing ne lifestyle yaffe si bukopi sikirizigana na bukopi buli obuyitiridde nnyo kwali wa bukopi botunulira omwana w'omuntu n'ogaba naye yadde bukopi we buli this was too much kuba mwaka faananyi kyaleseewo abaana b'abalala buli mwana obwedde atunulamu bw'ati ababala from the same school no from other schools otunula n'oga naye kati ffe tusoma biki so obukopi obuyitiridde extremism I'm not an extremist. Nti extravagance yitiridde nnyo is very bad. Ekyo kyayitiridde. Kyokka ate n'obukopi obuyitiridde nnyo nti omusajja oyina ofune miliyoni tugeze 2 buli mwezi. Lwaki omwana we asomera mu ssomero lya bonna basome? Lwaki omwana we abeera mu UPE? Lwaki omwana we tabayo ne peya ze engatto 2? Lwaki omwana we tabeera nga at least buli mwaka akyusa uniform? Ekyo kisoboka. I'm an average person. Naye bannange natunudde bwe nti n'abaana bagagga babaliisa biki abaana bakulu bwe bateekako wiigi essaawa yonna kyobulabo abaana bataddeko wiigi ng'olabira ddala abakyala basava tebamanyi nina boyi wange yaŋŋamba buli lwokwana omuwala bwe mba mugenda mu ebyo ebintu bya mukeeze esambe ne kalasa sooka okwateyo bwoti waliwo emyaka gy'olina okusooka okukwatayo bwoti bw'oba towulidde kaleega misinde babwambala n'obwambala baabaana bayire luli ye yali benchmark nti ebbeere liba terinnagwa I think as men musabe ID bajja basiba naye kati anti n'endaga muntu zino ze bakolera ku nasa naye gwe omuzimu kaseegu nga gwazze olina n'obudde bwayidi anti bajja basiba kuba kati nze nalabye omwana nga takumanyi mu buwanvu mu bunene nga n'ebbeere eddene neŋŋamba omwana waliwo omwana bw'olaba kavidiyo yabadde asibye kasiriti nga kakoma wano ng'ekisambi kikoma eno neŋŋamba kakati munomba abasajja mwe balyankuzibwa kati ono bakusanga weekolako bakunnyonnyola luvannyuma nyina alina kunnyonnyola nnyo nti ono omwana muto waliwo omukyala eri gye twashutingiranga kasukaali what is that hotel ku Entebbe Road bannaye naye yajja nga agenda kukolera muwala we birthday she was in senior 3 twatunuulira omwana ng'alya ne bakwana be ne bajjaawo kozi yali abategeki nga mami yategese pate ne ŋŋamba awo bashafa we twabitwala nabo ne bagamba nno mwesibe 2 wano wetugenda nga they look so fresh nga balayika bulungi nnyo naye nga baana bato because bali are celebrating her sweet 16 naye nga bwomuntu yali mu sweet 25 ate jjukira kati ababaana sexually bali active ebintu bye balaba pornography we are living in a sexual environment music gwe bawuliriza videos ze balaba kati sexual activeness yabwe eri so high kati abazadde balina abaana bampereyo message nga they can't afford this but this is what is happening and this is where we are headed because abalina ssente bino ebintu tebajja biwulira until when nenfuna gye bazifunamu kubanga kati kankuwe example kizibu okusanga bazadde baaba abaana nga balina zi factory ng'atoyiringa n'agatta 10 abaana abali awo abazadde baabwe abasinga bw'oba obanoonyerezaako sigamba nti bonna naye abasinga bagobi ba ddiiro
era ojja kwesanga basinga bali mu gavumenti zotwako butuzi tezina nya accountability toina nyecho zagazi era y'abasajja baalina ezo kampuni simanya mu Rwanda wava munno mbu Elvis Sekyanzi mbu wamulabako ng'akola ebyo nga like money has sente zirina omukulula emabega kizibu kyo kijja kuba kizibu nnyo okubisangayo era ojja kusanga bazadde baabwe nga abasinga bali mu gavumenti nga gavumenti bw'okuteeka eno lifestyle y'abazadde era abazadde kati balina okubanga kati ekyabanyiizizza the children exposed them okitegedde yasaba ddadi we sente za pate namu miliyoni 10 agenda bapangisizzaako emmotoka kati babuuza oyo mwana waani kati bagenda kuddayo bakebere mwana waani neero n'ogenda okukeberanga mwana waani ng'era haleluya kakolemu akola ki because tetulina wano mafactory mangi businga tubadde ebyo oyinza obutabisanga China lifestyle oyinza obutagisangayo mu baana simanya taata wa ina factory bano baana ba munaku abaana baffe tubagumye simanya taata we musuubuzi bano ba mu kikubo nedda. What should we tell our children? It is not what you should tell your children, it is what you show them. Abana tebali ku kicho bagamba kiri ku kicho balaga obalaga nti obulamu because we've been there, we've been in that age oba wegomba oba obyagala but your parents cannot afford. Oba tubagambe ki kubanze byamazeeko pulaani namaze obudde bwange bungi nga ndaba gundi ngambo baffe twasoma biki mwasoma photosynthesis nasoma senior 1 to senior 6 senior 1 to senior 5 to senior 4 nali nsasula emitwalo 6 pataamu naye nga bangoba kandi nga bagobera ki nasomerawo ku Crane High School basi Crane Golden High School yali wakaligaawo Samuna yagijjawo n'azimbawo hoteli eya Gundi eyaki hoteli eriwo ngedi master waffe ye Munde Simon Peter kati ye mwogezi wa immigration yali ye master waffe era nga ye director ina nyisomero nengo oletayo omutwalo n'akugumiikiriza enkya n'oletayo 5 ne bagoba then we nagenda kwechesi senior 5 to senior 6 nga tusasula emitwalo 15 pataamu naye nga bagoba ffe n'oletayo omutwalo n'oletayo 2 kati ebyo ebintu ebyo sima ebyali vazi pate ng'ojja buzi nga nagakwana togayina kogena muwaaki nga togayina so lifestyle yaffe yali ndala naye kyensinga okwagala waliwo omusajja omu yakyogera nti buli muzadde weesibe 2 lowooza nnyo ku bintu bino bisatu waliwo omuwalabu yagamba nti taata wange jjajja wa jjajja wange yatambuzanga bigere jjajja wange n'agula camel ye n'abanga tatambuza bigere n'agula camel inze nenvuga Ferrari bwe navuga Ferrari omwana wange alina private jet naye onaddako the 5th generation agenda kuddayo atambuza ebigere kakati and that is the cycle. The logic sagitegeera nonta nti bwe nalaba n'agamba ono jjajja ono jjajja yatambuza nnyo ebigere olw'ensonga obwavu bwali bungi kati n'akola nnyo kati ono omwana n'akola nnyo ye n'agula camel kati bwe yagula camel n'ebanga eryemu ono n'akola nnyo n'agula Ferrari kitegeeza obulamu bujja bulinnya olw'ensonga nti okola nnyo olina ekikunsipayalinga kati ono wa private jet owuwe takolerako ddala aliko extreme yaki buli kimu obulamu buli awo kyasaba kye bamuwa kati ekiddako ajja kwavuwala kutunda biri byonna ffe betuze tukola bwe tumala okwavuwala addeyo atambuza ebigere kakati jjajja w'abano abaana ddayo omunoonyereza so okuba ng'ali eyo ng'alunda nte ng'akola nnyo taata waabwe n'atunda ziri ente n'akola obulamu bano bwe beeyagaliramu kati bano tebafunye magezi gakuuma bino bagenda kutandika kusaasaanya bisaasanye kuba buli engeri gy'obatendeseemu bo tubatendese kusaasaanya ng'okimanyi nti egeneration yaffe tugitendeka kusaasaanya tetugitendeka enfuna ya ssente tetugitendeka tubatendeka kusaasaanya kyekiri kyegambye nti ojjawokko
omwana n'omutendeko okukola ki okufuna okuyiiya obwongo ne buba nga buyiiya nti bweba tewali mugatinyiza kukola nti nigwe omanyi ennyonyi ya miliyoni 4 kuggwe kisobola okuba ekitono kiki kye nagambye ku nkoko naye ojjawokko naye nga ffe abaavu tujja kukolima olw'ensonga obulamu bubi kuba kati omanyi Nambozo ye yagamba nti omwavu ng'akubanja sente zakubanja azituuma buli kintu affe omubanja emitwalo gyange 10 kale singa yazimpa nenziza omwana wange ku ssomero bwayitawo omwezi nga tonazimuwa affe mubanja emitwalo gyange 10 kale singa yazimpa nensasula Land Road bwayitawo omwezi affe mubanja emitwalo gyange 10 kale singa yazimpa nensereka ennyumba yange kanoga singa yazikuwa lulino zo mwana ku ssomero kati zezandi batizisasula Land Road kati naffe buno tubiraba tugamba kale olutindo lwaguddemu bano bali mu tulabanga bali ku ssente za ifrisi tulaba bali ku ssente z'entindo so bazadde b'abaana abo yonna gye muli take cover. I know. Should the government should the Minister of Education come in and intervene in this issue? Yeah. Erina okuyingira lwakuba eno yakoze nnyo amawulire because of the chopper. Twele tubirabanga bino ebitumu ebiri mu private schools but nalabyeko minister ng'agamba babiregulating mu government schools. Government erina okujjamu okusooka okumanya source ya ssente zino kuba abaana tebakola source ya ssente eriki then ayigigi wagiramu nti if your kid can afford a private jet for 6 hours 4.5 million okola mulimu ki ng'omuzadde bw'oba okola mu gavumenti then batandike okunoonyerezako because ebeera trigger yebeera emmandusa okumanya nti omusaala gwo guli gutya away from omwana wo okwaffordinga ennyonyi what else can he do osegedde kuba nze nga gavumenti erina okunoonyereza bwe ng'omuzadde omwana wo bw'aba affordinga ennyonyi ng'agipangisiza bwekyo ekyakyokola. These are government's weaknesses. Singa yasigaza education engagirina weti regulating school fees and all that. By the time omwana webampangisiriza ennyonyi ya 4.5 million ekitegeeza school fees asasula obukadde 10. Government yalemererwa from the start. Essomero terisobola kuba nga liwa mitwalo 7. Naawe 7 kati gule. Terisobola. N'akakadde suubira nti kebawa. Tekisoboka. Basasulira ddala akasente akawera. Naye nga ngenda kusooka kutumira buli muntu agenda oteekawo comment yawo nti bwavu bwe butwogeza nkutumiddeko in advance. Naawe oli mwavu. Tuve wano. Bale mbeere bulungi tuddemu